Bruno K njagala accountability ya milioni 2 gewafunye ku mwana yawandwa ku DNA y'omugenzi Paulo Kafeero muwanguzi Godfrey tamala mirundi junior muina maaso wama ng'atabukidde Bruno K ate ye omwami Bziza Bafana muina maaso wano ng'akakasa ku kibadde bigambibwa nti afaanana omwana omu ow'omugenzi Paulo Kafeero nabyo ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo taata w'abaana omwami Nende naye avuddeyo neyeekokkola omukyala bisirikirwa nti yavuddeko okusaanyaawo n'okuswazibwa famire y'omugenzi Paulo Kafeero n'ebyala ebisingawo ogenda kuba ng'obifuna wano ku Suvia News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video nomujimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyegene mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Suvia Airport Pickup ali transport service banange tutambuliza ddala abantu Sheikh Shirafu Dembe musomi wa dua akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru mukubireko agenda kulombera edduwa munange olunaku lwali we bukedde nga omuyimbi Hajati Stesha Mayanja asiibuddwa mu ddwaliro naye wadde asiibuddwa avuddeyo yeewera nti we yakoma wagenda okutandikira mu bufunze akyaweera ddala ate enkolo. Ladies and gentlemen, oyo gwe mulabaawo ye mulwadde abadde ali omuyi ennyo. Walune yansibidi sala agamba ayanyamba bambi omutte bambi tanzisa kya netaga sechi ukomewo mbazoganye bwatyo omukyala Hajati Stesha Mayanja asiibuddwa ate mu ddwaliro manyi yatwalibwa wamma nga tebiwala ttaka naye avuddeyo nga yeewera agamba nti we yakoma wagenda okutandikira wekiwulidde ekintu ekyo naye nga bo abaana abawandulwa ku DNA y'omugenzi Paulo Kafeero munange ate abamu babasazeewo bakolamu content yano nga n'olunaku olw'ejjo nalabyeko akayana nga yeekokkola abadde alinawo TV gyali mu kwekokola mbu wamma yamuyisawo yagenda n'emukubako akatabo katwali tuli awo mwana muwala ono Stella abadde abeera ku bijja eby'omugenzi Paulo Kafeero munange nga ate tebamukozemu ekifaananyi nga mbwafaana liri puzzle nga mufaanana kati ate ono waliwo omulala eyali akubye oluviiri lwa Maria nga lonna maama alugolodde bikyatu bwagenza okuzibira nga ate agatto bakambaziza Bobi Wine mbu kati alabika mwana we nga gwafaanana nga wabirabaawo nange embijja eyo neera nga mu kiseera kyekimu ye Bafana gwe basoosa okumufaananya muyina maaso wano nga yagamba omwana atamweganye wadde n'akatono naye nga ye kirabika mbu yamuzaala ayavula kale katumulabe Bafana ng'akaatiriza ate tweyongere wamma n'agaleero bannange ebivudde mu DNA nga bimaze okutabuka sebo omuyimbi Nakinku omugenzi Paulo Kafeero zuukuka ku bino byonna wabiraba dda nti balikwata abaana bo ne babagabira abalala banne TikTok byanammwe mwasire wala mwana muve ku baana b'omugenzi bannange oba lwakuba amaguka oba lwakuba kiki naye abaana ba TikTok muleka abaana b'omugenzi bwe mba musazeewo batuwa katutereeze ebisenge tomanya mu myaka ng'etaano nga okutandika okwavula tomanya lwandiba nga twazaala naye byana mmwe bya TikTok tetugenda ku bya DNA ffe katugende n'anfaanana badde buli atufaanana mumuleete katugaziye bugaziya n'entamutongezeeko ennene mutuleetere abatufaanana bonna babeere baffe bannange Bziza Bafana bw'atyo munange ye omwana gwe bamuwa eyawandulwa ku DNA y'omugenzi Paulo Kafeero tamweganye naye agambye kyaka yamuzaala mu biseera ye byali ayavuliramu kale we tulinenga bwe nkuzaako eno ku mulala ono ye yaluma abantu bangi nnyo naye tebakoma okwo obudde bwagenda okuzibanga akagatto bakambazizza Madrat ono owa comedy naye munange weegendereze nnyo balimu akafaanaganamukko naye nga tumaze okuzuula famire ye entuufu era olunaku olw'ejjo nije twabadde taata we maama we gye bali naye nga abafamire boona omwami bagambye nti tomanya maama we abakazi be bakola obwenzi mu maka ayinza okuba nga yakola obwenzi mu maka n'akyobulira omwana nekibeera kyakyama kati ye omwana we yalabye nga bituuse mu nnyooge naye kwe kuvaayo amanye ekika kye naye nga bwe nkuzaako wano ewa mwami Nende ono nno nga ye taata waabwe omuto bannange talina bigambo birungi
birungi byayogerera omukyala bisirikirwa kubanga agamba yavuddeko entawo eno yonna ey'okubanga batabuka bo nga famire y'omugenzi Paul Kafeero. Kale katubirabe tweyongereyo ate wamma n'agaleero. Sigenda kwerabira ekikazi mukulu wange kye yaganzaako emyaka 4 ekisinze okwawula famire ya mukulu wange olw'abyenfuna. Kati kiri mu muswaza kyasooka gamba nti Kafeero yanali sobola muzaalamu yalina losipaamu. Kati juzi kyagambye nagaana omuzaalira mbu yali alwadde bulwadde bwa siriimu. Anko Burunoke ku bakazi mukulu wange be yayagala be bamaama b'abaana abo. Babuuze waliwo awo omulwadde? Taata babuuziza ekibuuzo muddemu. Oba abo bonna bamaama waabwe bwe bali waliwo ali ku ddagala? Kati Burunoke olaba ekyaleeta obuzibu mu social media bantu abamu kujja kulimba ate ne beeyogeza mpola omuntu n'alowooza nti bali ku kitu. N'ekirungi atandise okweswaza. Yasooka losipaamu kati agamba omusajja yali alwadde siriimu neŋŋaana omuzaalira. Ky'ogamba owa siriimu tazaala? Taata muto omwami Nende yavuddeyo ne yeekokola omukyala bisirikirwa nti kubanga yavuddeko entawe yonna buno obudde gye balimu nga namwate wembiwulidde mu video. Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala. Oyagala kugenda mu kyalo, oyagala kukima mu kyalo, oyagala genda ku pate, oyagala genda ku birthday, oyagala kulya ku zizo, kiki oyagala okulya, oyagala kunona ku kisaawe, oyagala kutwala ku kisaawe, bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service. Ate badiyale wojja nongamba munange beddala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera. Kati so gwe wenna atanaba ku bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service onongojja n'akusalira nako olinze ekimukwano bookinga Suvi tweyongere. Monange bwe tweyongerayo ne Tamale Mirundi Junior ono avuddeyo n'asaba Burunoke accountability eya miliyoni 2 agamuwanguzi wali ge baafuna ku live. Takomye ku ekyo n'ayogera bingi nnyo era akwatadde n'okuweera enkolokoto nti ye talisondera muntu kubanga naye ayina ebizibu bye ebimala. Takomye ku ekyo n'akuutira Burunoke nti alekera okujja ng'asaba ssente mu bantu kubanga nabo balina ebizibu ebyabwe. Sigenda kuba nga mbalwisawo ngena kubanga balekerako akatambike mumwerabireko era nzikamba sibulire wano omukama bampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wena ayagala Suvi News Extra. Kati miliyoni 2 zo yazibawadde mwazibaze bulungi nga ziwera. Nze bintu ebyo bya simpase nange tusonde sibaya tusonde teri agenda basondera abantu nabo balina ebizibu. Nze sina gwenja kusondera bwe mama mwategera nti Kafeero si yabazaala era nga bwe babaleeta we muba mugenda. You have now got to know Kafeero is not your father. You live the way you came. Nze bintu bya simpase wano nga bwe mukitegedde nti si yabazaala, it's not late. Abantu bafirwa bazadde babwe taata ne maama ne babeerawo. I'm not a hypocrite. Sina gwenja kusondera. Nze page yange teriko bya kusonda. Wano si simpase. Mutsonde kate miliyoni 2 Burunoke ze yasonze yazibawadde. Era mugenda kwevuma wano. Owane Burunoke naye lwakitagwa mivuyo gya ssente bannange. Kati era ayina abaana abalala baleese nedda Burunoke gwe twasondedde amala. Buruno, don't turn it to be a use of content. Kati era Burunoke era ataddeyo abalala mbu tubasondedde twasondedde omu yawedde. Bannange
Tunabera ku family ya Kafeero tetulina birala byakola. Naffe ffennyini twetaaga buyambi. Ng'obasondera miliyoni 2 gwe Bruno Keto zeetaaga. Sente ezo zannumye. Nange era waliwo omwana wa Kafeero yankubidde. Hey Junior, mbadde njanzije ku live yo otusondere mukwano nja kulya sente zo. Nze nina ebizibu ebimmala. Sagala tetudaawo. Junior yali obusente embulya. Nange taata wange yafa. Nga nammwe wammwe we yafa. Obusente obwo bwannumye. Bruno Keto yambe gwe twasondeddeko amala. Tokifula kya buli lunaku. Kati nkulabye otimbye abaana abalala. Banoonye ba kitaabwe. Babadde ewa Kafeero nga tebabazaalangayo. Naye bambi oliye mu mutwale ono ow'obulevu. Ono omutoolo. Ono gwe bazaale 40 poto. Ye kale yafaananamu Kafeero. Naye abasigadde siraba we mufaananira Kafeero. Okujjako yo gwe basondedde afaanana Guluneedi. Oli afaanana Sizabbafana. Nge sarabyemu na mwana afaanana Kafeero. Noonya omwana afaanana Kafeero akyambuzi. N'abayita DNA bennyini nabo tebamufaanana. Bannange, n'abaana bennyini be twatwala abayita DNA nabo tekuli afaanana Kafeero. Omu afaanana Godfather, omulala afaanana Lamawanda, omulala afaanana Sefuku. Kubayita DNA.